bananga bagalwa njogera namwe nga Uganda n'abantu abategevu bana Uganda tuli bategevu Abafirika tuli bategevu okujjako bwe twononeddwa amagezi gaffe n'abazungu ebiva ebweru nebyonoona obwongo n'amagezi gaffe buli kimu kyonna naye singa tekyali bwe kityo mazima singa ng'ensi eno ekyali mu magezi gaayo temwali badde entalo temwali badde kulya bisiyaga temwali badde endwadde zino ezirimu kakati eziva mu nsi z'ebweru ne zituyingirira ng'ezo siriimu n'ebirala byonna bimeka ebiyingidde enyambala eno eriwo kakati na buli kimu kyonna njogera ekindekeki ebiriwo kakati bino Omwafrika yandisigadde wadde munaku naye ng'ali mu kiki ekimufuula okuba omuntu mu maaso ga Katonda naye kakati abantu abali mu maaso ga Katonda bona si bantu kakati nedda kyovulaba nga Mukama ffe yagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde lwaki yagamba nti mugende mu nsi mubuulire enjiri eri abantu naye n'agamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde akkiriza oyo ye muntu avudde mu bitonde bino ndowooza ogenda nange otegedde kye nkugamba muganda wange ampuliriza kakati wulira enjiri eno yeyagamba yiye eri gye yatandiika gye yalekera abatume gye babuulira mwe bafiira owulira bwe bamala okufa baasi enzikiza nekwata ku nsi mu nzikiza omwo mwe muviiridde amadiini aga buli ngeri negatandika okufuula ekigambo kya Katonda okuba ekyokufuna okuba bizinesi owulira okweragiralagiramu okwagala okufuna ebintu by'ensi eno okwagala ebintu kyekikolo kyebibi nekituukira gye bali muganda wange ampuliriza manye nti oli awo owulira oli mutegeevu ensi gyeraga fe ababuulira enjiri tumanyiwa egendawa era etuuse ku ki njagala kyokimanye tewali bantu balina mirembe n'akatono mukusookera mu nsi yammwe Uganda okusooka mu mitima gy'abasajja n'abakazi mu maka gaabwe tebalina mirembe amaka tegalina mirembe abaana n'abazadde baabwe abakozi ne bakama baabwe bonna tebalina mirembe n'akatono otegedde kye nkugamba owulira kye nkugamba muganda wange ebyo tebirina mirembe n'akatono bo balina eddembe lya setaani lyabuzaaliranwa lya setaani eddembe lyabuzaaliranwa lya setaani owulira ensonga eyo emirembe gye gya Mukama nti ava agamba nti emirembe gyange mbalekera emirembe gyange mbawa singa ensi bwewa nze bwe mbawa olw'ensonga eyo omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga kubanga tulina emirembe kyobulaba nti fe abamasiya ekanisa ya Yesu amasiya tuli mu mirembe egyo Mukama ffe gyatulekera ku nsi tuli mu kwagala okwo abantu bulaku banategeranga nga muli bayigizwa bange tetulina uniform za bintu gundi oba byambalo ku mutwe ate oba makantu ate oba nedda ebyo tetubirina omuntu ayambala ebyambalo ebyobulijjo nga bolaba Adamu ne Kawa bwe bayambazibwa amaliba kwali kubika ku nsonyi zaabwe kyekigendwa nakakati tubika ku nsonyi so si kuba nti tukyambala kituweesesa obutuukirivu nti kubanga oli ayambadde yayambaziddwa ekintu gundi ekyobutuukirivu nedda ku lw'ensonga eyo muganda wange ampuliriza enjiri egenda kuvaawa Mukama ffe Yesu amasiya gyali ddayo mangu mukubyekolirwa abakulu beetegereze kyendi kwogerako kigamba kitya kubyekolirwa 14 olunya olw'omukaaga n'olw'omusanvu nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango bwe kituuse mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi owulira ensonga eyo owa Katonda atuwulira leka mbategeeze nti Mukama tagenda kulokola abantu gubiina n'akatono lwaki njogera ekyo Mukama waffe kambalage Mukama waffe bwe yajja ku nsi oyinza okunaga ogubiina ogwamukiza gwonna omulundi ogumu yatambulanga olugendo lwati lwa muntu omu bwati owulira lugendo lumu yatambula olugendo n'asinkana Zaakayo omuwooza gwe bakyawa omu bwati era n'agenda mu maka ge n'asulayo abantu abawooza banene bajja ne bakkiriza bali gwe benyenyalanga yatambula olugendo n'asigala ku nsulo owulira omukazi omusamaliya malaayi omukulu ow'eddiini malaayi omukulu ayambadde ebyambalo by'eddiini n'ajja ku nsulo n'amusanga
bwe yamusaba amazzi tiyamanya kiki yaliko ng'anoonya mwonoonyi yajja kunoonya muntu owa Katonda atuwulira njagala ekyo kitegeere Katonda mwoyo n'abo abamusinza kubasaanidde kusinzanga mu mwoyo ni mu mazima abaagalwa bange enjiri eno eri kubuulirwa nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa enkomerero eri kuwunya n'okuwunya singa ng'owulira akawoowo kaayo oba ewunya ki etandise okulaga nga bwolaba enkuba nga bwegenda okutonnya aho njagala okamanye okusinza ku ebyo ebiri mu nsi kakati naawe byolaba byowulira muli ku TV zammwe mulaba ebiriko musooke mulabe lwaki ebintu ebiri ku TV ng'eyo abantu ne beegayirwa abantu ne betugonyola abantu ne bekola kakati ebyo bizimba ggwanga ki olina abaana bo ku TV olina abaana bo mu ddiiro otudde laba omwetogonyola ogwo bagana bange ayogera nze Kaswabuli akwagaliza obulamu obutaggwaawo obuli mu Mukama wange Isa Masiya sikulumba ku Yesu oyo wuwo si ye wange oyida abaana obuluyimba lubayimbye owulirawa nze owange ayitibwa Isa Masiya ne Bayibuli ya Isa Masiya yasooka wano mu Uganda tondeka na Bayibuli ndala nze sikuganye ebyo ebitabo ebirala sibigaana n'abo abagobera sibagaana ne Mukama waffe bwe yajja yategeeza abantu Abafalisaayo n'Abawandiisi n'abalaga obukyamu bwabwe yabagamba nti muveeyo era baamugaana ku nkomerero bwe bamuteeka wa Piraato era bagamba nti akomererwe naye Mukama yalina ababe abaamukkiriza nga bye Peetero ebivu bibino ebinaku owulira ensonga eyo ebitaasoma ebyo lowooza ogenda nange ebitaasoma ebyo ebyamugondera yajja kunoonya nakati enjiri eri kunoonya bunoonya anaawulira ekigambo n'akikkiriza erinnya lye ne liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu mu linnya lya Isa Masiya bwe ŋŋamba sigambayo mulala oba eri abalala bwe bagamba nti ojja kuwandikibwa mu linnya lya gundi oyo bwe basinza sigaana naye nze njogera ku wange tuyinza kuteekako kuva mu mwaka 1947 Bayibuli gye nsoma 1947 lowooza ogenda nange Bayibuli gye nsoma tevangako wendi sisomangako Bayibuli ndala kubanga nali maze okusoma toyongerangako so tosalangako nga sinza kuddira linnya lya Mukama wange Isa Masiya ate nditeekemu ekirala baatukubanga luula owulira muganda wange ampuliriza mu biseera baatukubanga luula olwo Bayibuli ya Yesu tenaba kufulumako mu nsi muno wabula Yesu nga tumusanga mu njatula na mu katikisimu owulira olwo tobanawo kukuba Bayibuli kiki ekyaddirira nga bw'ogwa emirundi ebiri ogwokusatu nga bakukuba luula awo Isa n'ava e Galiraaya n'agamba nedda nkugambe nti somanga nti awo Yesu ne batukubanga luula mu ngalo obuggo mu ngalo nayinza okuva eyo baakubanga nga bannanga ekyange kyengenda okubeera mbeebaza bankubanga nga banvunaanaani Isa Masiya nerero luno ansibisizza anteekeddwako mu makomera nkyayiddwako ku lwoyo kuva ku lubiri ebiri ewange abantu abampuliriza enjiri egambye etya omwana soma nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi olunyonyi omukaaga lugambye lutya nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu yagwa mu nsi taata ne maama njagala ekyo kimanyi ku lw'ensonga eyo mukwano gwange nga nkole ki lwaki nsambula ku marediyo agatali gamu sigenda kunoonya bantu bajja balaba ebyamagero balaba ebikulu Katonda byakola omusabiiti eno Mukama ajja kukola ebikulu super Saturday ajja kukola ebikulu si kyekyo kyendiko abantu bakulabe ebifaanana bwe bityo omwagalo si bwendi nkwegayirire mukwano gwange njagala otegeere nze kyembuulira mbuulira Isa Masiya eyakomera ku musalaba ku lwange yazuukira yaddayo mu ggulu yamalayo ennaku 9 omwoyo omutukuvu nakka ku batume njagala ekyo kitegeere muli weebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe temufuluma ennaku 9 nga bali awo bakaabira Mukama ku lw'ekkumi lwennyini olwa Pentekooti omwoyo omutukuvu n'ayiika owulira omwoyo omutukuvu n'ayiika bonna ne boogera ennimi eziri ku nsi zonna so ng'ate bonna baali Bagaliraaya
tebayogera sandalala kulya no ana nedda sandalala ekyo nedda sandalala olulimi bali bawulya bagamba nti ffe tuwulira ffe tuwulya bulungi nnyo abantu bye boogera ai sandalala kati okwo kutiisatiisa ffe twajula omwana omutukuvu naye tetwatiisatiisanga bantu tetutiisa n'akatono amaanyi gajja ne gajjula mu gwe obadde osaba mu lulimi nga nze bwe njogera kakati mukama n'akyusa ebigambo ebyo biba mu lulimi olulala oyinza okwogera olulimi lwa Adamu lwe yayogera otaliiwo mu nsi kakati oyinza okwogera olulimi lwa malayika ndowooza ogenda nange nga bitegeerekeka bannange abaagalwa enjiri yeeri kubuulirwa kakati mukwano gwange mpuliriza kyekindeeta ku mpewo wano si kirala kyekintambuza kyekifulumya ssente ezitali zimu ekyo nkikola kubanga manyi nti nze esente z'ensi mu nsi muno si bwe bugagga bwange nze nedda obugagga bwange bwenoonya nga mukama waffe bwe yajja mukama waffe yajja kunoonya bugagga bwe nga ye muntu yajja kunoonya muntu ekyandeeta ku nsi kunoonya nakulokola ekyo ekyabula Adamu n'ezzadde lye owulira kantu gye yalina n'omunagiro gwe yalina awamu n'abatume tewaali njawulo ndowooza owulira kyeŋŋamba bayibuli waliwo olunaku lumu lyatuulirawo nga batambudde olugendo bakooye tebaali motoka wadde ki era nga omuntu mu biseera ebyo omuntu okutuulako ekintu kiryoke kitambule yalinga lyato nga lyeritambula ku mazzi oba ate falaasi naye mukama waffe teyazirina ogenda nange olwono kakati enjiri bannange eyo eri kunoonya bunoonya so nga ate mukama waffe byandize yaligambye obugambye ensi nti kale mulokolewe ng'abantu beenenya ng'abantu batukuzibwa nga babatizibwa bonna bonna mu nsi yonna ng'ensi embi evaawo empya ng'eteekebwawo ng'ebayibuli bwegamba ku lwekyo abaagalwa mwena abampuliriza njagala mutegeere nti lwaki mukama waffe yagamba nti muva mu Yerusaalemi waliwo akagambo kaakano mukama waffe ke yagamba okola batume essuula emu n'olunyiro olwokusatu agamba bw'ati bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bo nga mulamu mu bubonero bungi ng'abalabikira ebbanga ery'ennaku 40 otyo ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda awo bwe yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitange kwe mwawulira gye ndi kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Owulira awo bwe yakuŋŋaana nabo ennaku 40 yali ku nsi ng'amaze okuzuukira teyeeraga eri ensi n'akatono tewali muntu wansi yamulaba okujjako ababe bokabooka bwe baali bazaakayo baani abo bandikoodimu abo bwe yalabikira olwono ku nkomerero n'alyoka ajja n'alabikira n'abasanga n'ayogera nabo ebigambo ebyo byomuwulidde kiki ekyaddirira ebigambo ebyomuwulidde obiwulidde temuva mu Yerusaalemi munaku si nnyingi bwe yamala n'agenda nga bwetuwulidde olunyiri luno olugambye nti olw'ekumi olw'omwenda bwe yamala okwogera ebyo nga batunuulira n'asitulibwa ekire ne kimutola okumujja mu maaso gaabwe bwe bali beekaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda laba abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye zitukula abaayogera nti abantu b'e Galilaaya kiki ekibayimirizza nga mulaba mu ggulu oyo Isa abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu. Nakomangawo naga ekyo kimanyi ali mu nsi si yoyo nedda ali mu nsi yoyo ali wansi w'omusalaba naye nanyini nnukuta eziri ku musalaba si yoyo eyazaalibwa Mariyamu si yoyo yagala otegeere eyasubizibwa mu Edeni si yoyo bonna bwe balagula si yoyo kubanga mu bonna be yalokola tewaali n'omu abaatawanya nsi naga ekyo nkitegeere abaalokolebwa bonna tewali n'omu yatawanya nsi nedda naga ekyo mukimanye naye abantu abali kutawanya nsi baani abali kutawanya ensi baani kakati wano yo nakyaziza omugenyi kubanga ewange eri olukiiko lutonotono bwe lutyo yakyaziza omugenyi yabadde ayogerawo nga tunyumya yagambye nti ng'oyagala okulaba obulamu bwa muntu omuntu alina ebitundu bibiri omuntu agende ng'agenda ku meezi entukuvu kazi agenda kulya komonio
wajeta komunyo Yes. yetebereka bwati ne yetebereka bwati ne bamuteeka akagaati muki mu ngalo mu kamwa naye bwafuluma batya baasi ebyabeera biridda buuyo atandise okukola byonna bwekityo bwe kirina kaakati naye wulira mukama waffe bwe yafaanana abatume bwe bafaanana kyavuuta agamba nti nga mubayigirizo okukwatanga be nabalagira mmwe laba ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gino okuggwaawo temuva mu Yerusaalemi mumale okujula omwoyo kuba yakimanya nti ebitaliiko omwoyo gwe bijja kutawaanya ensi bijja kutabula ekigambo kya Katonda kyova laba nti abaasooka okubeeyungako baali bameka omwana soma mbikola abatume essula ey'okubiri wano olunyiriri lunaaba olunyiriri lunaaba soma okuva ku lunaku 2:37 agambye bw'ati awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti abasajja abooluganda tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Mukama waffe okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya okuggyibwako ebibi byammwe. nga toyingidde mu ye tolina kibi kinaavaawo era ojja kusigala nga olina ddiini ng'era ate otawaanya ensi gwakuba abantu obutayimba asalibwa abantu abekola emirimu gyabwe gwakola buli kimu kyonna gwali ebisiyaga gwakola buli kimu kyonna munabyegaana abo bakafiiri abakola ebyo jona bagambye ntya wano omusajja akunamye alina akasapuli mu bulago kale beeta ku ttaka noona amuliko waggulu alina akasapuli ndowooza sinyo owulira ensonga eyo kati obutukuke buliwa awo ndowooza otegere kyeŋŋamba baganda bange abampuliriza nkwegayiridde tegeera enjiri ebuulirwa tegeera nti Yesu si ye Isa Masiya. Isa Masiya ye mwennyini bwe yali abatume bwe baali era kyeyabagamba nabagamba nti bwemumala okubabatiza mugende mubuulire enjiri yange eno gyendese mu mikono gyammwe bwemumala okubabatiza mubayigize okukwatanga byonna bye abalagira mmwe laba ndi wamu nammwe n'ebyamagero ebyange bibyo bigenda nammwe. Otegedde kyenkugambye bwekityo bwe kyali abantu bano bwe bagenda mu maaso ekyadirira kikino omwana soma oli ku lwakomeka 39 kubanga okusuubizibwa kwammwe abali mu maaso gange era kw'abaana bammwe kubanga okusuubizibwa kwammwe abali mu maaso gange era kw'abaana bammwe abali mu ntumbe zammwe awo n'abo bonna abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe eyo mpaka mu Afirika bakaswabulira ekkanisa y'Yesu Masiya egenda okubeerawo mu kiseera ekyo era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti atya mulokolebwe so si mulokoke mu mirembe gino egyakyama. Kindi okulokolebwa kirala olwo lulimi lwa mirembe gino kyova olaba nga bakyeyambisa lokoka nze ni mulokole lokolo si kyekyo ebyomwoyo birala owulira tulokolebwa bulokolebwa kifana okulokolebwa kitegeeza ki tutondebwa butondebwa tuzaalibwa buzaalibwa owulira ensonga eyo tulerebwa bulerebwa ndowooza otegere kyenkugamba owulira kyenkugamba ndowooza otegere kyenkugamba tulokolebwa bulokolebwa tuyitibwa buyitibwa tulungamizibwa bulungamizibwa tewali kyaffe n'ekimu taata wange okitegere kyeŋŋamba ndowooza owulira kyeŋŋamba kiki ekyadirira omwana sesembula 40 era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulirira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza agamba nti emirembe egigenda okukyama olwedde gyakyama gyakyama ddi eyakyamya emirembe gino yava mu ggulu bamuyitanga malayika Lusiferi yayona mu ggulu ne bamusindika ku nsi ne bamutuuma erinnya Gusota ne bamutuuma erinnya Setaani erisinga obubi mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi. Owulira ensonga eyo bwe yajja ku nsi n'akyamya Adamu n'asookera ku musota n'aguyingiramu n'akyamya n'agenda eri Kaawa n'amuyingiramu
wuyo eryadamu ensi n'ekyama omirembe gino ejagira ki tagama nti egigenda okukyama njagala otegere olulimi lwa bayibuli njagala otegere olulimi lw'omwoyo omutukuvu leka bino zino ennimi zimujja mu makoleji ana mulumu awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga 3,000 babatizibwa 3,000 abantu 3,000 kakati abayima baali 9 balina abayima 9 anti buli muntu abeera na 3 mutuume omwana ono erinnya batuumibwa mannya Yokana yatuuma mannya ago buli lunaku Yokana yabatizanga abantu buli lunaku yaga ekyo kitegeere ebyo byonna bye mbagamba bulijjo nti abalingiza mu nkiso obukyamu obusikiriza amadiini ogwo gwe musingi gw'abamadiini bonna yaga ekyo kitegeere kyova olaba nti buli kintu ekifuma mu nsi ekibi ow'eddiini ye namba emu owuli ensonga eyo oba motoka egudde ow'eddiini yasooka okugenda okukwata mu mirambo ajjemu sente owulira okugenda mu mulambo asooka omufu ayinza n'okukyusa omulambo bwe guti bwira bweti era asooka neyaka 10 akalimuli ebyo tebiriiwo n'eddiriyo n'esapulye mu bulago n'ekiradi n'ekiradi ebyo biki buli kimu kyonna kyonna kisookera eyo muganda wange mwanyina seno nji ndowooza ogenda nange agambye atya yebwe okuba anamusatuluddemu ana mulumu awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga 3,000 ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume owulya ne mukusa ekimu nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume kwabaleetawa ne mukusa ekimu kwabaleeta okussa ekimu kuba bavudde mu kikolimu n'ebibala byakyo ne mu kumenya emigaati okuliira awamu emmere ne mu kusaba baasi nga bawulirwa Mukama mu linnya lya Isa Masiya ndowooza ogenda mu bumu ekibiina kyamwe amakya kimu ndowooza ogenda nange buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ebikolebwanga abatume bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga nabo nga banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna nga basiimibwanga kale mwankakano n'omusanvu nga batendereza Katonda nga basiimibwanga abantu bonna Mukama n'abongerangako bulijjo abaali balokoka simenya obulira n'abongerako tewaali balwana tebaali bavuma nga Mukama waffe mwennyini yavumibwa teyavuma yakubibwa teyakuba nkutegeeza kino eno yenjiri tekyukangako eyaliwo yeeriwo era yegenda okubeerawo bayibuli egamba namwe oluyimba muluyimbamu ebennyini nemweteeka mu misango ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kinekaakano bwe kiriba emirembe gyonna owulira Isa Masiya ababumu bwe yali nejjo ne leero n'emirembe gyonna mwena abampuliriza bagambye nti tuli ku njiri ey'enkomerero eri Mukama gy'atandiika nga bwe kyali mulembe gwa Nuhu abagamba tegeeze kino era nga nkakasa ensi tegenda kudda mabega mu ebyo bye mulaba jonavudde entebe mu maka gange agali entebe n'entambula ekibuga kyonna nagenza okutuuka wano ejjinja wano nga nakawala abakazi 13 owulira abambadde goma singa abakazi ate nga bakazi bakulu naye nga buli mukazi omulaba n'akapale alinga bwolaba kongooddo ebivwiri biringa bwavweri bwe luba lutontono lulinga oluzimuzimu n'ogamba nti bannange ensi egenzeewa omwana n'ava mu maka nga bw'atyo bw'ayambadde ava mu maka g'omusajja gwe olaba ensonga eyo omwana bw'ayambala n'omusajja bw'ayambala tebigenda kudda mabega entalo tezigenda kudda mabega njagala ekyo mukitegeere mwandibadde bino muli kusanyuka ezo ntalo
mwekuume mwenda n'okuvamu okuyiwa omusaayi n'okulogagana ekyo nze nkimanyi naye tetubagaana tetubayingirira wabula tubalabula njagala ekyo mukitegeere bwe bibeera nga mumanyanga nti Kaswabuli agamba ku lw'ensonga eyo bannange mwena abali eyo tuli ku njiri ey'enkomerero eva Mukama waffe Isa Masiya gy'ali njagala ekyo mukimanye Mukama waffe ali ku mukono ogwadde ogwa kino kirafu atuusiza ekiseera amaze okubategeeza biki yamala okwogera biki ebijja okubeerawo kyeyava agamba n'enjiri eno wakati mu bintu ebyo biribaawo mu mulembe ogwo egenda kubuulira mu nsi zonna okuba omujulirwa omujulirwa kitegeeza nti okujulira nga Mukama waffe yagamba nti munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi n'awalala enjiri ejulira bujulizi tuli bajulirwa ba Mukama waffe Yesu tuvuga ekigambo kya Katonda ekiyitibwa enjiri ndowooza ogenda nange enjiri si yange nze sitandikangako njiri sitandikangako kanisa nedda enjiri bweri ekanisa weeri nze nzimba ku kiri bwe yakoma bwe ntandikira njagala ekyo kitegeere nze Mukama yandaga musingi ogwakoma mu kkubo abatume bamala okufa bonna bamaze okufa n'abakkiriza ne babatabuusi baasi awe wakoma erinnya lya Mukama waffe litandika okuyiganyizibwa nga bwe yagamba agambye bw'ati Matayo essuula 24 naye bw'otuukayo oku Matayo 24 bannange ndi muli munda muli kasojja n'onvuma oba n'okola ki ovuma nze nebeere ndi muli nsirisi so mulaba 24 n'olunyiriri olwokusatu bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino we biribeerera n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo owulira tubuulire bino ng'olwamaze okubagamba nti ekizimbe kimuli kundaga kigenda kuzikirizibwa tewali jjinja liri waggulu ku jjinja nekituukako ekizimbe ekyo nga ne mu Yerusaalemi naye nga naawe niba olaba ejjinja mazima abatume baali batuufu okwewuunya anti mu Isirayiri mwe mufa kirinyinizi eziri kutuzimbira amagoloofa gano amawanvu ennyo owulira ensonga eyo ndowooza ogenda nange naye munange weekiri nga Mukama waffe bwe yayogera kakati abantu bano baawulira ebigambo ebyo temulaba bino byonna tewali jjinja lisigala kungulu ku jjinja eritasuulibwa wansi beewuunya ne bagamba nti Mukama waffe tunaagendayo kyali kyama olunyiri lwokusatu lugambye lutya bwe yali atudde ku lusozi olwa Zeyituuni abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino we biribeerera n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo bibuuzo bisatu we biribeerera biribaawo ddi akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino tagambye mulembe ogwa Mukama waffe guli mu lwembe 2014 ogwo gwe mulembe gwa Mukama waffe njagala ekyo kitegeere naye emirembe gyagambako egy'abantu nga kakati Uganda tulina emirembe 9 okuva ku Kiwanuka Obote Amini Obote banu baani ekyo gy'emirembe gy'abantu gy'emirembe giyitibwa emirembe so si mulembe njagala ekyo kitegeere omwagalwa mpuliriza n'emirembe gino okuggwaawo tubuulire bino we biribeerera n'akabonero ak'okujjako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo olwatandika sesimbula okuna Isa n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Masiya kubanga erinnya eddala lyali teririiwo lya Masiya lye lyali liriwo lyokka nga tewali linnya ddala ndowooza ogenda nange ate awo kakati bano bannaffe bano ab'omwoyo ogw'okumbali oti Masuge awo abakola ti Masiya owulira ensonga eyo era oyogera ng'oli ku luyi lwakugira ki lwa bujeemu naye gwe bw'ojeemera ekigambo kya Katonda gwe Katonda oli buli okufa entaana ekuli mu maaso sibagamba bulijjo nze manye yange eri wano mu maaso wano ate gwe tukimanyi owulira muli bamu ku bano abagamba nti omwaka 16 nga tuli ku ntebe 16 nga tuli ku ntebe owulira ebigambo ebyo tamanyi ntya oba anaayitamu oba takimanyi awo ndowooza ogenda nange kadi mu akantu ako otomere oluli mu maaso sesimbula Isa n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga kubanga bangi abalijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Masiya balikyamya bangi simanyi ogenda nange
muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo mulabe temweraliikiriranga kubanga tebirirema kubaawo naye enkomerero ng'ekyali ezo entalo ezasooka nyingi basookera ku batume owuli ensonga eyo ne bazaako amalini agaliwo ne bazaako obwakabaka obwaliwo obwa buli ngeri obwabaruumi obwaliwo ne bakuba ruumi nakino ebirala bwe bityo bagenda okuba obwakabaka bwa ruumi nga abantu bangi bafudde ndowooza ogenda nange entalo z'eddiini ne zisandiika bannaffe abatandika eddiini nejambiya ne batta abantu n'okusaka kati bakyagenda mu maaso bwe bulamu bwabwe 11 bajjukidde abantu abangereza abaamerika bajjukidde engeri eddiini gundi lwe yakuba amayumba nezikizwa abantu emitwalo 3 owuli ensonga eyo ago gonna amadiini ago